Abannema bagumbye mu lutobazi lwa Lwera akawungeezi k'eggulo n'ekigendererwa eky'okukwata abasima omusenyu mu lutobazi luno. Wetutuukidde mu kifo kino ku makya ga leero tusanzeewo obubonero obulaga nti yabadde ensiitano yennyini okukwata abantu bano kuba enzigi z'ennyumba mwe basula zisangiddwa nga zaamenyeddwa. Abakozi ababadde basima omusenyu nabo kiraga nti baayimiriziddwa nga n'ebimotoka ebibaddeko omusenyu tewali kikkiriziddwa kufuluma. Bannannyini kampani ya Dabocco ababadde nga bakulira okusima omusenyu wano nga bannansi ba China tusanze bali ku mpingu. Babakozi baabwe balabisenga okukwatibwa kw'abakama baabwe okutabakwatako nga bo basigadde ku byabwe. Ng'oggyeko okusima omusenyu mu bumenyi bw'amateeka waliwo n'obukyafu obulabiddwako ng'ate babuza mu nnyanja eky'obulabe. Nga tukyatambuza kamera zaffe okwetoloola ekifo kino tugudde ku bannannyini emmotoka ezisangiddwa mu kifo kino nga beewozaako nga bo bwe bakola ogw'okutikka emaali nga bo ebyokusima tebabimanyi. Jjo twabadde mu kifo kye tugulamu omusenyu bulijjo owulira nga tugenze kugula musenyu abannema batukwata mbutuzizza omusango okitegeera mbugenda ogula omusenyu baagaana naye ffe abagula obuguzi batulina obuzibu n'ekifo kye baagaana okutunda omusenyu. Twagala tuduze moloka zaffe kyetwagala kyokka tuna kyetwagala kirala. Okusinziira ku nnema omwezi gw'okuna bagendayo okukwata abachayina bano wabula bwe baabalengera ne badduka. Abantu nno bano emabegako tunajjukira nti mu gwokuna omwaka guno twagenda mu kitundu kyekimu mu Lwera nga netugezaako okufuukuuza buli muntu eyali akoleramu omulimu ogutakkirizibwa era ku mulundi ogwo bano be bamu ku be twasangayo ne tuyimiriza emirimu gyabwe gyonna. Nnema egamba ku luno baasoose kubeekwekerera okukakkana nga 7 bakwatiddwa. Mu kikwekweto kyekimu tuwambiddemu galoole gano ge tuyita Sinotrack 13 ne tuwambiramu ne tractor zino ziweetiye ezisika omusenyu. Nneme tubuulidde ensonga lwaki bano be basinze okusimbako essira mu Lwera. Olukusa lwonna olubadde abantu lwe babadde nalwo mu Lwera lwaggwako okuggyako wakyasigaddeyo kampuni emu era nalwo lunaatera okuggwako. Abakwati baganya okwogerako naffe naye nga Nneme tubuulidde nti egenda kubabonereza n'engassi ya siringisa ezisoba mu bukadde 600 nga kino bwe kibalema baakwongerwayo mu kkooti bawere ennembe n'ogw'okwonoona obutonde bw'ensi. Etteeka erirera obutonde bw'ensi era National Environment Act CAP eya 1981 ebaluma, etteeka lino libaluma era nga liyinza okubasasuza fine y'obukadde obutakusuka 600 obwa Uganda oba okusibibwa emyaka egitasuka 12 oba okukola ebibonerezo byombi. Olutobazi lwa Lwera lwe lumu ku ezo ezeetooloola ennyanja Nalubaale ezisinze okusaanyizibwawo. Ebikwekweto bya Nnema okufunza aboonoona entobazi bikyagenda mu maaso. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.